ebintu byalinga ebyokusaaga naye ate munno kati gye bigenze bijja mu maaso ensonga zitandise ate okuba nti ate zikyuka. Kadame yakwata akatambi ka munne ka mukyala munne ng'ayonoonye oba ng'apemye mu mmotoka. Ebintu nno byandimubijjira omulimu essaawa yonna gwandimufa. Anti akatambi ako kaatambula era nabayo ne nkabaleetera wano. Abasinga ku mmwe mwakalaba era tekyabasanyusa. Newankubadde abamu ku mmwe mwaseka naye ate majority esinga obungi tebaasanyukira kikola kino. Now, abantu bagamba nti Kadaama oyo ekintu kye yakola kyali kibi. Lwaki wakwata akatambi ka mukyala munno n'okapostinga kayinza obba nga yakola ensobi naye ate yakugamba tokapostinga ate n'okapostinga. Omanyi vidiyo ezimu ze tuteekayo tuziteekayo gw'oyinza okugiraba ng'ey'obussiru naye ate opinion yo ematalinga ku nsonga ezo zolaba ezitalina makulu. Oyinza okulaba akatambi ka Kadaama oyo nga nkakuleetedde wano ne nkakuteerayo naye ensonga ezimu opinion yo ematalinga n'endowooza yo tuyiba tujjaniriza. Now, njagala nsooke nkutuuseeko MC Meya nga yogerako ono Kadaama eyakwata akatambi ka munne n'akapostinga nga munne apame mu mmotoka n'ebigenda okuddirira. Essaawa yonna omulimu gwandimuva mu ngalo kubanga akatambi kaatambula n'abakulu ne kabatuukako. Kasooke kutuuseeko akatambi kano. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Noonya ensimbi ku kyombo ky'omuwalabu e Saudi Arabia. Eyakatambuze yatuuse okukapostinga nga takwatiddwamu nsonyi oluvannyuma lwa banne okumwegayirira nti kale obo bikutte naye tobipostinga. Ye n'awalirira kwegamba mu kunoonya likes ne views n'atafayo ku kitiibwa kya mukyala munne. Newankubadde kye yabadde akoze kiyinza okuba nga si kituufu naye munda mu ggwe nga tonnasalira mukyala munno musango. Buli lw'olabanga akoze ekintu ekyekyewunyo ky'otasuubira muntu ategeera kukikola nga tonnaba kumusalira musango sookanga n'oddayokko emabega ne weebuuza kye kiyinza okuba nga kimuwalirizza okukola ekintu kino. Kubanga kimanyiddwa nti omukyala emyaka ng'egyo akimanyi nti mu mmotoka oba mu banne tasobola si kirungi kweyambiramu. Ate ekyokubiri ebbanga limumaze naye si buli lunaku nti yeeyambira mu mmotoka oba si buli kadde nti ekirumisa kimuguddemu nti yeeyambira mu banne mu lujjudde singa oluusi twakitegeera. Naye wateekeddwa okuba nga waliwo ensonga oba oli awo eyinza okuba nga yamusobyeko ng'omuntu omulala yenna mu bulamu bw'ensi ng'onooswazibwa oba sitaani ng'anaakugamba ng'onoofuna tomanya gye kiva. Tomanya gye kiva. Tomanya gye kiva. Oyo mukyala yakapositinze nga tafuddeeyo. Mukyala muzadde ngenzeeko ku peji yabadde yakitadde mu private kandowooza yamaze n'addayo n'agijjayo wenjigwiriddekoko kuva yesterday nga nnoonya engeri gye nyinza okufuna mu account ye but today ndowooza agijjayo mu private. Naye ngenze ne ndaba munne ng'alina omwana omuwala nga naye muzadde. Muleetedde musize ensigo musize ebikolimo mu bantu by'oyinza okuwunzika nga bikosa n'abaana bammwe nga tomanyi kiki what is the problem naye ng'oba oliawo gwe wabisigira muwalaawo oba gwe wabisigira mutabaniwo. Tosobola kukola kigambo ng'ekyo mukazi munne yagenda naye ku kyeya atetenkanye nazzikuna ensonyi zaddawa eyandibadde awumbawumba mukyala munno owa ekyekibadde tya munne ebinsobedde niwe neebuuliza nti we yandibadde ng'ali lubuto ddala ate n'olaba ng'ali mu kuzaala gwayinza okukwatibwa kugamba wandifunyemu amagezi agaga nti wayi katuwujje mukyala munnaffe tulabenga kubanga ekyo kisobola omumusobako omuntu yenna tekiri nnomo kati kyova olaba nti tukyewuunya lwaki yakikoze kati ababadde nebo bati mwasobodde kunoonyereza lwaki mukazi wattu kyamutuuseeko n'omutunuzaamu kamera omuswazi akatambi kagende viral famire ye n'abaana bazaala balaba akatambi ako talina gwalumiza siga nti akubye muntu siga nti abavumye atuuse n'obanyonnyola n'abagamba bannange waliwo embeera ate banyinyonnyodde bagamba nti naddala obumotoka obwo obw'abantu abo abavuga naddala mu ddunga ebyo mbu tebuyimirira mbu era naddala kasitooka bamuko kavuga straight ne bw'okuba endu ne bw'obaako ki ko tekayimirira mu kkubo babinnyonnyola ennyonnyodde awo bagamba mmeeya bambi mukazi kisobokera ddala mbu waliwo n'abafukamu ono yapamyemu bupami naye waliwo abafuka nga talina kyakikolera nga solution esigadde yakufuka bufusi mu bumotoka omwe bali kubanga obusajja obubavuga tebuyimirira mu kkubo. Kati abantu abamu balina ebizibu byabwe
Necha nako kuba nti gwe tokibikiridde ate oyagadde kumuswaza naye nga naawe oli muzadde. Singa tukwate ebifaananyi byonna bwe tupostingawo ne muwalaawo tugalaba maama ye abaffe wafunyeemu ki bwamaze okupostinga wafunye views naye naawe olaba otuuse n'okuggyako comment section oliawo yenna akawo nti following wayagadde gifuna naye naawe ekubuzizaako emirembe gikubuze ne gy'obadde onoonya togifunye. Oh my God, please tubeere munaako obuntu. Ebyo byebifa sente bagikusasule kuyita mu ngalo nga kizibu kyakwaloketinga where the problem weyinza okubanga weeva naye ng'obumuko obwo bujegajega bwe mwekolakola nga bwe buvaako weteebereza omukazi oyo famire ye eri mu kulaba akatambi ako ya Rabbi. Teebereza bantu bameka tocheyo gy'omutaddeko psychologically gy'agenda nga tannaba na kulinnya nnyonyi akatambi ako ne kamusanga mu ssimu ye naye nga gw'obadde onoonya likes ne views. Nyina baba wange gwentero banyumiza baba topi bwe yalabanga omulalu ye ng'ayita ku kkubo ng'ambadde bwerere ng'adduka mangu okumuleeta akaleesu amubikkirire lwaki mmwe muba mukyagala okulaba ekyo yayagalanga amubikkeko emboozi emimwa gy'abagerengetanye emboozi abajjonkezi mwenna abe ng'abazikiza omukazi asobole okuba ng'atambula oba omulalu yasobole okuba ng'atambula. Kwe mu bwongo obwo bw'okukumakuma mukazi wo mwenna emmotoka nga oluyogano olubaddemu naawe omuwala abaddemu baggowe n'abaddemu ne mubulwamu wadde ayinza okukwatibwa ennaku okubuuza mukyala munnange kyekibadde. Olwo naye bamale kujja bakotandike kutulugunya omuwala bagaane kusasula sente akuba emigga akusuze nga wabweru tanke tuga meya mutaase musharinge video bane munyambe njagala kuddaka ngero tuzamu ebyo. Chovola boromogane weboza abamu ababifunirayo nga the problem ezimu mwe mwazeekozingira ffene tugezaako kuseekinga justice ofunye obwenkanyabo okomewo wano naye nga naawe yeneebyo ebyebikutambulirako ebiri emabega bantu mmwe mwetereeze kino kye mwakoze kyabadde kikyamu.